wabadde atongoza akakiiko ka Liigi akajja, Pulezidenti wa FUFA Engineer Moses Magoga abamenyedde emirimu akakiiko kano gye kalina okukola. Akakiiko akapya kaliko abalinamu emigabo 17 nga kiraabu ziri 16 ate FUFA ye 17. Magoga asiimye akakiiko akakadde olw'emirimu gye kasobola okukola era n'asaba wabeewo enkyukakyuka. Tulina essuubi wadde ssente zikyali ntono okusinziira ku makilaabu gye geetaaga, naye okuba nti ssente tusobodde ozifuna, amakilaabu ne gazifuna, ate n'abafuuyi nabo ne baba nga basobola okusasulwa. Tusuubira nti kakati tujja kukola liigi ennungi eri abawagizi baffe, tetusobola obbakubira omulanga nabo bajje balabe omupiira bawagire amakilaabu gaabwe ag'enjawulo. Mu kwogera kwe, ssentebe omujja Deo Alinito Lugendo asuubizza enkyukakyuka ez'omuggundu mu mupiira gwa Uganda. Communication officers, we're trying to come up with a good website that is instant, where you guys actually don't need to follow these clubs anywhere. You'll find all the information on the website and be able to publish the way you have been doing it, the way you get your Arsenal news. So we want to provide it via our website instantly. Omulimu gwaffe ogusinga obunene gwa kunoonya ssente. Era mission gye twewadde kugenda kunoonya ssente ze tufuna okuva mu Azam currently nnyingi, nnungi naye tezimala. Kiraabu zonna 16 eziri mu liigi y'abanywerere ya Azam zikiikiriddwa bassentebe baazo n'abazikulira. Mu ngeri emu, obukadde 4 bwe busasuddwa kiraabu ng'ekimu ku kitundu ekibadde kibanjibwa kampuni ya Azam TV.